Yes, Red Zone TV bwoli bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga akikole ekkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga ate tomissing ensonga yonna wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nga tukutuusako ensonga zonna nga bwe tuba tuzikuleetedde. Nina ebigambo bya Honorable Betty Nambooze bakireke waka akiikirira abantu ba Mukono municipality. Betty Nambooze abadde attaanya ku nsonga ez'abaana ababaka abali mu kabondo ka DP Buloko. Jjukira Betty Nambooze ono naye abadde omu ku bo mu kabondo kano ke bayita DP Buloko. Betty Nambooze ebbanga lyonna naye mwabadde, wabula oluvannyuma lw'ebyo ebibaddewo, oluvannyuma lw'embeera ya Mathias Mpuuga n'abantu abalala miliyoni 5 n'ebitolera byonna ebizze byogerebwa byobanga ozze otugoberera byenjogerako bitegeera bulungi nnyo. Betty Nambooze awulikiseeko emirundi mingi nnyo nga ye ayawukanako nnyo ne banne newankubadde bonna baalimu bazimbibwa mu nteekateeka y'emu. Betty Nambooze alina ebigambo byannyonnyola byessaagadde kubeera nga mbyesigaliza, njagala obiwulirize ate tubeere nga ate tutegeregana ffenna. Betty Nambooze agamba ensonga za Mathias Mpuuga ne banne bagenda babawalaawala, era yagamba nti mu ngeri yonna oba okimanyi oba tokimanyi oba ogoberera oba togoberera, abantu bano bagenda mu NRM, nti era abantu bonna abaze bagenda mu NRM byonna bibadde bitandika bwe bityo. Ku nsonga ya miliyoni 5 agyogeddeko n'ategeeza nti leader of opposition Joel Ssenyonyi bwe yategeeza nti ffe tetugenda kukkiririza mu kyakono ssente yamwe wa musolo, era tetujja kugenda ggulu mu ntuula zino kubanga tezirina kye zigattako ku muntu wa wansi. Leader of opposition nga atukulembedde nga shadow cabinet ne tusalawo ffenna, wabula abamu ku bano naddala abali mu DP Buloko ate bo bagamba bakoze kye bayita contrary, nti Ssenyonyi agambye kino oba shadow cabinet eteesezza ffenna wamu tusazeewo ekintu ABC, bo bagenze ekyo kye bayise opposition in the opposition. Ebigambo bya Betty Nambooze bibadde bigezaako kunnyonnyola nsonga eyo. Then bw'atuuse ku nsonga ya Honorable Richard ey'okuba nti aleeta etteeka oba ayina ebbago Parliament yamuwadde leave okuba nga agenda akole ku bbago eryo kye bayita private members bill, okulaba nga Parliament yeeronda leader of opposition nga bwe kimanyiddwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alonda engeri gye kiri nti yakulembera ekibiina kino. Betty Nambooze byayogedde saagala mwogerere, wabula kankuwa akatambi kano akawulire nzije tubeere nga tweyongerayo. Omanyi nawulira bagamba nti Lumwoyo bwe yagenda osoma amateeka teyasobola kugamaliriza genda kufuuka looya Judde kyakyetegereza. Naye mmanyi nti amanyi ku mateeka. Nawulidde agamba papa bamulonda, gundi bamulonda, leader of opposition yani atalondwa. Ningamba naye naawe Lumu abantu bavadda nga babba bibuuzo oba ebituufu obimanyi naye nga weebuzaabuza bwebuzaabuza. Leader wa opposition bamulonda naye bannayuganda bonna be bamukola ki? Ku lunaku lw'akalulu generation bannayuganda balonda gavumenti 2, balonda substantive government ruling party ne balonda ne alternative government kubanga ensi tekkiriza gye bayita vacuum. Bagamba nti singa bukya ku makyanga kino tekiriiwo, eno gavumenti nga kino ekintu tekirabye, eno endala ekirabe. Kyova olaba ffe eno gavumenti erimu ne baminisita. Ssenyonyi takola bwomu, alimu ne baani ne baminisita. Nti nze ndi shadow internal affairs minister. Mwami Kayindo tafiire ekintu kyatalabye nze nkiraba. Kyova olaba bwe yabadde nga asirise nga amakomera bagasazeeko amazzi, nze navuddeyo nenkola ki? Nenjogera. Bannayuganda bagamba towaayi gavumenti eri mu buyinza teryekobaana n'esirikira ebizibu, tuteekewo endala egikuba mu ttooki tulyoke tukulemberwa obuki obulungi. That is the concept. Kakati mu bitundu ebirala kyalinga bwe kiti mu system gye bayita parliamentary system. Buli muntu yenna yeesimbawo wadde neyeesimbye kuba president afunayo constituency neyeesimbawo. Kakati bw'awangula najja n'afuuka president, naye bw'atawangula n'afuuka leader of opposition.
era ekyo kyaliwo wano mu Uganda ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere. Kawanga Ssemwogerere ye yesimbirawo ddala ku bwa president era ne kati baabo batandika mpola ku bya 5 kati batuuse kugenda ggulu kuleeta biteeso bya kulonda leader opposition bagenda baggwerayo ngende nange ngamba goberera buli naku nabangamba mu kibiina kimu ngandaga mu kirala ngende ngamba goberera kati olaba batuuse batandika na bya 5 kati batuuse ku kyakugamba nti nno leader opposition akubweka kati opposition egamba tetugenda ggulu kati bo bagenda nalabye omuwala oli Nannyondo gwe bagisaayo signature ng'atudde ggulu kati munanga abantu bakuwalula bakuyingiza State House ogenderera mpola nange namboze bakyantwalira kabwe bati mpola nga bagenda bampalula kali bakati banyongerayo nga ndi musiru siraba kakati awo ndi mukazi mukulu awo mbantu sogamba ndi bana ebyobufuza awanyuki wow I will not side with evil whatever however much the intimidation and harassment demonization yona I will not side with evil. Sijja kudda usaidi ya kibi. Omubi bwaba yasikasika abange n'abatwala eyo side nsaliddwa mbasabira Mukama Katonda abawamanyi bamutolokeko bakomewo tulwanise efuga bbi mu Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddua nakuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.